Essuula ey'okutaano ekyalo ky'ewaffe. Ku kyalo Nnamaliiri mu muluka gwa Mituba ebiri eggombolola ya Ssaabagabo mu ssaza lya Ssekiboobo Ekyaggwe kwe nazaalirwa era kwe nakulira. Ekyalo kino kyali kyakolebwa obusozisozi, obutunnumba n'ekiwonvu. Eyo wansi mu kiwonvu ye yayitanga omugga Ndoboozi kwe twayolezanga engoye n'okunywesa ente. Ffe kye twayitanga okuzinaaza ebigere. Ennaku zino gunaatera okufa olw'emiti egitemeddwa n'ettaka erikuluggukiramu. Ate waggulu ku lusozi gye twalundiranga ente naddala ku lunaku lwa Wangu ne Wamunyi ze tutaasomanga. Awaka kyali kya tteeka omulaalo okuwummulanga ku nnaku ze twabeeranga awaka nga taata agamba nti abaana bano bwe bataayiga emirimu gy'awaka baliyinza okukula nga jaba oba okufuna emirimu gye basomeredde naye ne batalaga buvunaanyizibwa ku jjo. Nzijukira olumu yatusaba okumalayo ekigambo LPO ne tumuddamu nti Local Purchasing Order. Twamuwa kabbo ka nseko era n'atugamba nti kiggwayo nti Law, Police and Organization. Nti era mbu omuntu alibeera omuwanguzi ku mulimu gwa mukama we y'oyo aligoberera obutiribiri ebintu ebyo ebisatu. Newankubadde nga kitaffe teyali muyigirize nnyo naye yalinanga mikwano gye naddala abasomesa be yaggyangako ebigambo bye yatuyigirizanga. Yatukubirizanga nnyo obuteemalira ku ebyo byokka bye tusoma mu kibiina wabula tusomenga nnyo ebitabo eby'enjawulo n'empapula z'amawulire ng'olwo lwe tulisobola okujja mu nsi eno ejjudde okuvuganya. Yali yakoppa ebigambo by'Olulatini ku basomesa mikwano gye be yatujjukizanga buli kaseera nti non scolae sed vita dismas, ebitegeeza nti tetusoma lwa ssomero wabula lwa kuyimirirawo mu bulamu. Taata yali musajja mukozi nnyo, yalina essamba y'emmwanyi kw'okomya amaaso ate ng'erabirirwa bulungi. Yali tayagala baana bangalo bunani wadde abeebaka olukukuzambugo. Yatulekera abantu b'ekyalo okutulambikanga mu mpisa ennungi nga balina n'obuyinza obutubonereza singa baba batukwatidde mu nsobi. Naye ate kye tusinga okumujjukirako kye kisa ekyali kitiirika ng'omubisi gw'enjuki n'obwanjulukufu bwe yalinanga gye tuli. Yatukkirizanga okwetaba mu bisalibwawo awaka nga tatunda nte oba embuzi nga tasoose kutwebuuzaako. Ab'oku kyalo baamubuuzanga ensonga lwaki atujuliza ku buli kintu nga tannasalawo n'abaddangamu nti ne gw'ozadde akukubira eŋŋoma n'ozina. Ate n'ekirala n'abasigamu ntya okwewa ekitiibwa nga nze sisoose kukibawa. Taata gye yakoma okuba omwanjulukufu gye tuli naffe gye twakoma okumwewa n'okutya okukola ebintu ebiyinza okumunyiiza. Yalina ekkomagiro lye awaka ng'abanguliramu n'abaana abalala ab'oku kyalo. Ffe oluusi abalenzi tweyawulangamu, abamu ne balunda ente ate abalala nga babiri ne bamubeera mu kkomagiro. Bwe yamalanga okusubbula omutuba n'aguggyako omukaaku ekikuta ekikomagibwa ng'agutulekera ne tuguwalako ekikuta eky'okungulu. Mu kukomaga kwennyini teyatukkirizanga kusaaka mukaaku ng'agamba nti tuyinza okugukonya ne gutavaamu kikunta kyegasa anti ng'olugero lugamba nti entamu ewulira muliro gusooka. Bwe yamalanga okusaaka ng'akozesa ensaamu ensaasi, olwo n'atukkiriza okwetaba mu kuttula. Wano buli omu yakwatanga ensaamu enzituzi ne tuzikaabya, gwe wamma n'owulira bwe ziyira. Twanyumirwanga nnyo okuttula olubugo olw'obuyimba bwe yayimbirangako nti kankukube enkuttule n'omuzimu nguttule, omukazi kyatalya kye kiwunya olwondolwe, omukazi tabajjwa nsiriba.
newankubadde nga kitaffe teyali muyigirize nnyo kankukube enkuttule omuzimu nguttule omukazi kyantalya kyekiwunya olwendole omukazi Ssaabajja nsiriba nandimubazze ensiriba ate ye kitaffe yanyumirwanga nnyo okuyimba akayimba akagamba nti enkacagga 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 si yange gw'okuba naye ekibugo yali bamunywanyiiwo twagendanga okuva mu kkomagiro nga ffenna tujjojobadde obuleebo n'obukundugulu obwavanga mu mukaaku ogukomagibwa ne bwe waabanga tokomaze naye n'omala otuula mu kkomagiro naawe wavangayo ng'osaabye ndowooza Abaganda kwe bajja n'olugero olugamba nti akakundugulu akasammukira n'atakomaga. Ye nnyaffe yali mukazi eyamanya buli ngeri ya mwana we teyatugeraageranyanga wadde okubaako gw'asuuta okusinga abalala. Yamanya nnyo nti buli mwana azaalibwa n'obwasse ky'omumbwe wabula ng'omwana omulalulalu afuba bufubi okumulambika mu kkubo ettuufu. Nze nadaaza nnyo nnyabo n'enkunakuna olw'eddalu lye nalina era singa teyali mugumiikiriza n'afuba okunkaatiriza nandifuuse mawale. Naye buli lwe nakolanga ekisobyo ekiyitiridde era ne mmunyiiza ennyo yagambanga bugambi nti nneebaza Katonda eyampa omwana ono ttabula kubanga ku ye Katonda kwalimpeera empeera ey'obuzadde. Maama bwe yalabanga okwogeranga ku mpisa zange embi tekirina kye kikyusizza n'asalawo okutandikanga okwogera ku birungi byange ebibi n'abyesonyiwa. Kino kyampalirizanga okwongera ku birungi bye nnali nkola n'okukendeeza ku bibi byange. Wabula omukwano n'ekisa bye baatulaga tebwabaloberanga kutubonerezanga ate nga n'ab'oku kyalo baalinanga obuyinza obutubonereza bwe baatukwatiranga mu nsobi. Bazadde baffe baali baakwata nnyo amagezi agali mu njigiriza egamba nti omwana amaziga g'atakaaba nga muto bazadde be bagakaaba ng'omwana akuze. Awaka nnyaffe yaddiŋŋananga ennyingo 10 ezaafuuka omubala gw'awaka n'oluvannyuma ne ziwandiikibwa ku mitima gyaffe na buli kati eno mu bukulu gye tuli twasigala tukyazigoberera. Ennyingo ezo zagambanga bwe ziti: obulamu buli mu ngalo zammwe mulina okubunyweza n'okubufuga. Mulongoosenga enkolagana wakati wammwe ne mikwano gyammwe ate nga temwerabira nti mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa zo. Mubeeranga abantu abekkiririzaamu abeewa ekitiibwa n'okwekakasa ku buli kye mukola kuba buli ky'okola kibaako ekikivaamu. Bye musalawo okukola bibeerenga ebyo ebisaanidde kubanga ekibi n'ekirungi byeyolefu. Munyweze ensa n'empisa ensi zeebasuubiramu buli we mubeera era temuwemukiranga bunyolo ng'abatalidda Buganda. Mwawule bye mwetaaga ku ebyo bye mwagala kuba ebyagalibwa tebitera kuba bya muwendo. Mukuumenga mu bwenkanya obudde obw'essomero obw'awaka n'obwo bwe mumala ne mikwano gyammwe. Mutyenga nnyo Allah ate nga mussa ekitiibwa mu ddiini z'abalala kubanga teruliba lumu ffenna ne tukkiririza mu ddiini emu. Mukkirizenga mangu ensobi zammwe kubanga ku nsi tekuliiko muntu atakyalirwa busiru. Mwewalenga nnyo obulimba ne bwe bubeera nga bwe bukuwanika waggulu ate nga amazima ge gakussa wansi. Ekyatusobozesa okunyweza ennyingo ezo gwe mukwano bakadde baffe gwe baatulaganga nga banyumya naffe leero nga tulinga bakulu bannaabwe. Weewaawo baatubonerezanga bwe twabanga tusomeza naye tewali n'omu ku ffe yafuna ku miggo gy'abakadde baffe nga tebasoose kumunnyonnyola bulungi nsobi gye yabeeranga akoze.
ebintu bazadde baffe bye baalabanga nga bizibu gye bali okubyogerako naffe baabirekeranga mukwano gwabwe Lammeka Sebanakitta eyali abeera ku nkomerero y'ekyalo ng'ofubutukidde mu kkubo erigenda e Lugazi. Mukulu Sebanakitta ali musomesa eyawummula egya gavumenti. Ennaku ezimu baatusindikanga ewuwe naddala mu luwummula okutusomesangako. Yali musajja eyali tayagala kuweebwa ansa ezitatuukiridde. Nzijukira olumu yatubuuza enjawulo enkulu eri wakati w'olusozi Rwenzori ne Masaba. Twamuddamu nti Rwenzori luliko omuzira kyokka ye n'atugamba nti ekyo si kituufu. Ekituufu kyandibadde nti entikko ya Rwenzori eriko omuzira. Twayagala nnyo mukulu Sebanakitta si lwakuba nti yali mukwano gwa waka naye lwakuba nga yatusomesanga ne ku bintu ebirala ebikwata ku bulamu bwaffe bazadde byaffe bye batayagalanga bye batyanga okwogerako. Yatuyigirizanga ku nkyukakyuka abavubuka ze bajjirwa mu miribiri gyabwe nga bagenda bakula. N'atutegeeza nti tezijja lwa bubi wabula za butonde naye ng'abantu abasobola okuzifuga beebo Katonda baagemulira ensi ne bagifuga mu by'obukulembeze, ebyenfuna n'embeera z'abantu. Naye ate abo abalemererwa ne beekabawaza nga bato beebo abafuuka abaddu b'abantu abalala. Bwe baba bawala basanga ebizibu n'obubalagaze bungi ku nsi ng'abasajja abaabagwagwaza babeefuulidde ne babalekera ensi n'ebanyiga ekitooliro. Kyesigenda kwerabira lwe lunaku lwe yatubuuza nti, abange mwe abalenzi ani alina omuwala amukubaganya? Natunula wansi nga nfa ensonyi kyokka ate ye n'addamu okuŋŋamba nti ŋŋamba ggwe omulenzi atunula ekibundaaza muwala ki gw'oyagala? Namuddamu nti bbe nze taata sirina muwala, omanyi twayagalanga nnyo okugaana mu lusoga. Nali naakamuddamu mwannyinaze Zaaliika Namirembe n'akuba omwasi n'atumbuka n'aseka n'abalala ne bassa okwo. Mukulu Sebanakitta kyeyava ayimirira n'agamba bw'ati, mu kiseera kino eky'akabuvubuka kye mutuuseemu waliwo ekiteekeddwa okubeera. Ekiteekeddwa okubeera kwe kusikirizibwa n'okwegomba bannammwe be mwawukana nabo mu kikula, naye okusalawo kwammwe ku ngeri gye mwanukulamu okusikirizibwa kuno kuteekwa okulowoozebwako n'obwegendereza mulyoke mwewale ensobi ez'obulabalagaze okwejjusa okuliba kutakyabayamba. Mulowoozenga ku nsa zammwe mu nkolagana yammwe n'abawala oba abalenzi. Mwewale okubaako kye mutegeeza omuntu oba abantu be muwuliranga babakubaganya amasannyalaze. Temugezangako kubalowoozaako nnyo oba okufuba okulaba nga mubeera nabo mwekka mu kifo ekitali kya lukale. Tewabangawo eyeerimba nti mujja kunnyunyumyamu bunyumya bikome awo. Gye mukoma okusemberegana gye kikoma okubeera ekizibu okwefuga n'okwekuuma. Olunaku olwaddirira mukulu Sebanakitta yatusomesa ku bintu ebikulu ebibeerawo ku mutendera ogw'okusiba engagga mu baana abawala. Yagamba nti ekiseera eky'okusiba engagga kyekyo ekiddako ng'omuwala amaze okuzza omukono emabega. Mu kiseera kino omuwala agejja, anyirira, atiba era n'atandika okweraba nga kimuli ekyanjiriza nga kirindirira enjuki. Kino kye kiseera ekisinga okuba ekizibu mu bulamu bw'omuwala bonna kubanga n'abasajja baba batandise okuleebeeza, okukumba n'okuweereza obulabulabo. Ebibuulirirwa omuwala mu kiseera kino bisobola okumuyita ku mutwe n'atandika okukyawa n'okwewala buli muntu gw'aba alowooza nti ayinza okumulemesa omusajja oba omulenzi muli gw'aba awulira nti yamulya obwongo.
Emibiri gy'abawala gikula mu ngeri ya njawulo nnyo okuva ku gy'abalenzi era ne kireeterawo obulabe bungi eri omuwala. Ekiseera kituuka omubiri gwe ne gusaka amasavu. Amasavu agamu gasindikibwa mu nnyama eddirira olususu ng'ekigendererwa kwe kunyiriza olususu n'okulabisa obulungi omuwala. Amasavu agamu gaterekebwa mu mubiri nga galindirira okuwanirira olubuto singa omuwala abeera alufunye. Eno ntegeka ya butonde naye ng'omuntu yateekwa okugifuga. Kikulu nnyo okulowooza ku bizibu by'ogenda okuyingirira singa kakutanda n'ogenda n'ekyo obutonde kye buba bukulagirira. Ebintu ebyalinga mu maka gaffe n'ebyo mukulu Sebanaakitta bye yatusomesanga byatuyamba nnyo abalenzi n'abawala ne tutuuka okuva mu maka g'abakadde baffe nga tetuwemuse. Kaakano nali nkomyewokko ku kyalo ne mu maka mwe nakulira ne kimpa omukisa okuddamu okubirowoozaako mu ngeri yennyini gye baabitugambangamu nga tukyali bavubuka. Bwe nabirowoozaako ekirowoozo ekyali kitakyangasa ne kinzijira nga kiŋŋamba nti singa nno oba nali nzikirizza mmange kye yali anjagaliza ne nsoma busomesa, nandisobodde okutaasa abaana b'eggwanga